document gye wakola eno egenda kujja mu campaign wali era bagenda kukubuuza ekibuuzo ng'oli ku TV oyogere ku musolo. Akaseera kano Bobi Wine temulina kwogera bintu bya kidongo kubanga kkiriza obagana lya abantu ngaffe abajja okuva tubuulira abantu tetujja kukuba ngalo kuba tewali kitukubya ngalo ate nga tetujja kusirika nti twogere nti mwoyogedde nti kigweremu eyo tujja kugamba nti n'abantu Bobi Wine wavayo n'ogamba engalo eri mutwe baamusala engalo mu kkomera engalo eri mutwe baagimutemako lwa bubbi yali abba n'essobbi oyagala kubeera mukulembeze wa ggwanga tewali nsonga lwaki wali oyogera ku ngalo ate nga naawe okimanyi oludde naye ng'engalo yagitemako lwa bubbi awo n'ofunawo zero. Oyagala kutwala Uganda mu maaso nga gwe pulezidenti ovuddeyo oyo omusolo ogwateekebwa ku bakadaama ekitali kituufu. Oyagala ba pulezidenti kitegeeza Bobi Wine ebyo byonna byogeredde mu sipesi ya wiiki emu kitegeeza Bobi Wine tokyalina kyosobola kugamba ggwanga nga kyamazima. Otakasa Bobi Wine engalo ya Edi Mutwe baagimutemerako mu kkomera gye baamutemerako eri Namuŋŋoona ku kataka. Okikakasa Bobi Wine baaleeta omusolo ku bakadaama kati otandise okukontaminatinga abasajja nga Barayini omusiru. Okimanyi nti n'omusiru asobola okusiriwaza abalala ate n'akola abasiru pulaasi. Kubanga Bobi Wine bw'obeera ng'omanyi olina abantu abakugoberera lwaki tosooka kusengejja bigambo ekiteetagisa tokyogera. Edi Mutwe olugalo baalutemerako mu kkomera onoonya simpe. Okikakasa baayisizza omusolo okukwata ku bakadaama era ani yaleese ebbaga eryo? Ani yaleese ebbaga eryo mu Paalamenti? Bobi Wine. Kaakati otandise olaba ensigo Bobi Wine gy'otandise osize ensigo ey'obusiru etandise okumeruka. Kati musajja wuno agenze ku TV bamubuuziza ebiteeso byayise mu Paalamenti ng'ayagala ogenda mu Paalamenti yatandikidde ku kikyo nti bayisiza etteeka ly'abakadaama. Kitegeeza ensigo emeze bw'osiga ffene ofe okungula ffene. Bobi Wine 2026 nkukakasanga Katonda mu ggulu togenda kufuna kalulu kuba otidde ddala okulagira ddala ensi nti wa incompetent totally 100%. Ate nze Wine mu kiseera mu kintu kino simunenya nnyo. Mu kino nyinza obutanenya nnyo ani Wine kubanga ye Wine yabadde aportrayinga message eyavudde wa mukama we. Kati Wine bw'abeera nga yayogedde nga omusomesa we Mujega ye yamugambye ebyekijega kati kitegeeza Wine Mujega obuto. Very stupid and awkward. You can't come out a full presidential aspirant or aspirant. You are presidential material. Nga bwe weeyita. N'ogamba nti bayisizza omusolo okukwata ku bakadaama to incite the general public. Ng'olinga agamba nti bagenze okuteesa be babadde bateesa baggyeko kamera. Gwe wekka gwe yakitegedde. Ekyandaba kujja koda pepa
ekyandaba kubeera totally out of gundi context wenoja nokyogera kati abambi Rain kulwokuba balina amagezi matono ne bakibakira tasobola kukola ki kumanya nti ngenda ku TV ne bagenda kumbuuza ABCD njogere ki kati nze singa nabadde Rain nga nze kwe bakibuuza nali badde mbagamba nedda amateeka emirimu gy'omubaka wa paalamenti nze nga ayagala okugenda mu paalamenti ngolooza sigimanyi ku myaka ginina nekiggweeraawo oli alibadde yeekaza tubuulire please ndi muyivu bw'oba ogyagala genda mu wino genda obuuza ababoodaboda toyinza gibuuza nze ayagala okugenda mu paalamenti kati senga buli muntu agamba nti wamusobodde ne one oyogera nga atalina mannyo mu kamwa ensi ekulaba oyagala kugenda kuteesa eri bateesa mu luzungu oluzungu si lwe lwagala ti otegeera bayinawe naye ate etteeka liyitira mu luzungu eri kwogera si kwogera bino ebitali oda nti no oli mu komedi ogereza omuntu ebyo byabalalo kyoba olaba nga buli komedi gye mubeera obeerayo omwenge abantu babeera bamaze okutamira nga bavuddeko nga tebategeera nemubajerega n'asitulika n'aseka n'omujerega ate nakwata sente najja n'akufuuwa ng'omuvumye kati abo beebo kati mu paliamenti tebakkirizayo mutamiivu ne baba gunywa abeera ku nnomo bagenze ku TV musajja watte oli musajja musiraamu oli ku nnomo TV yakuexpose neeragira ddala content ali mu bwongo obwo nti mu bwongo obwo mulimu kusanyusa ne kuyimba okitegedde kyali wange yoli fake yoli fala nze amagezi genkuwa Rain ensi yakulabye saagala tolowooza nti ffe bakyaliwo tuli mukulu wansa kubanza oli kyali wange naye tulina okwogera abantu amazima nti oli weewe Rain status yo reasoning yo ekikuli mu bwongo osaana bwa kansala bwa Lubaga ku divisioni nga betukwetegereza oba okoze change mu bwongo ne otherwise you're very stupid bro you're very stupid man Maggie, government, but never underestimate fools in a large number. Yes, your statement you get them to. They have fools in large numbers. They cannot do anything positive. Kubanga senga bakibadde Maggie, senga Uganda erina millioni 5 ez'abantu bandibadde bagagusinga Sweden erina millioni 10 ez'abantu etegeeza Uganda etusinga emirundi egi. You cannot say you can get fools in a large number. Fools be bannayuganda nti basobola okwawo competing nga Sweden erina emiliyoni z'abantu 10. Ife ne mu World Cup tetugenda ebintu ebyabajiga ne Sweden ebeera mu World Cup almost buli mwaka. Uganda tulina bafuluzi miliyoni 50 tesobola kukola wadde ekikwaso wadde akagirita. Bano bali miliyoni 10 bakola ebizungirizi, bakola buli kika kya mundu, bakola buli kika kya tekinologi, buli kika kya kintu ky'obulidde oli alondako kiroote. Kati awo statement yo ebeera tekola makulu nti fools, too many fools can out to compete a smart person. No, Uganda alibadde waggulu wa Sweden. Nolutini nkulamusisa kubanga Sweden miliyoni tuli 10 ne buli kintu ky'owulira mu nsi kirooteko buloosi. Abaana babikola wano
ne Uganda tulina milioni ya 10 yaga n'abantu tulina ba Bobi Wine tulina bano ba Rain tulina ba Nurudini Ntege tulina bani oba kitegedde betulina bebakola milioni ya Nurudini muganda wange obirabi Nurudini buli tusiba ko Rain ng'otukakasa bwana agenda mu parliament ajja kuteesa ki kyatamanyi ensi sometimes tezeetagisa mu democracy mu Uganda mbabuulira amazima tetwetaaga kubeera na democracy at all kubanga democracy awa omuntu okukola omulimu gw'ayagala yensonga lwaki buli wamu waliwo ebbaala democracy awa abantu okusinza bw'ayagala buli wamu waliwo ekkanisa democracy awa abantu okwogera kye boogera yensonga lwaki tulina bawaisa mufumbira tulina bafuulufiga n'abalala democracy awa buli muntu yenna okwesimbawo solo nga amaze mukaaga tetulina kasengejja yensonga lwaki tulina bazzaake mu paalamenti yensonga lwaki tuleeta bamawulaana mu paalamenti ye democracy tunuulira bagudde eddalu ku kkubo democracy era omujega aveeri n'agamba ne basimba ku layini ne baleeta zaake n'agenda mu paalamenti akuteeseze etegeeza bw'oleeta mawaya zaake n'ayingira paalamenti n'oleeta mafene Rain n'ayingira mu paalamenti ate gwe abamulonzi obeera ki abagezi mu Uganda tuli batono ate nga nkugambye the stupid have the biggest following the stupid kati nze kambalage nva eno nengenda emitiyana for example nenesimba mu kalulu ne bakawazaake ate oyinza okwekanga nze nfunye na 0 oba nfunye kamu nga nze neeronze naye nga bonna bamafene balonze mafene munnaabwe n'agenda mu paalamenti era n'obasanga nga bajubireetinga tumukubye kepanka agende neyafunye 0 nga kituufu bamulooze ng'ayingira mu paalamenti ng'avuluga yensonga lwaki olaba emyaka gyonna tetulinayo kye baali batukoledde mu Uganda wadde ekikwanso kati gwe ŋŋamba otya nti bw'olaba Rain bazzaake n'abalala basobola okugaana ssente ze bawa Pulezidenti Museveni ayisewo ekiteeso ky'ayagala kubanga bamafene Rain kye wakoze ku TV watambudde ng'oli bukunya n'oswala mu public Rain kye wakoze ku TV watudde ku dining ne bateekako bulungi essowaani babagabula ebyokulya gwe n'ojjamu epale n'oziddukanamu ekyo nkikubuulira muganda wange Rain weekuŋŋaanye olabe ky'osobola era toyonoona ssente z'okugenda kwewandiisa kusaba kalulu totawaana nze nkubuulira taata ne Rain watuswaziza ffe bulijjo bakuyita omugezi ng'ekibuuzo n'omwana wa Nassala akiddamu kati Rain nze kambuulire kera ku makya nga ndi mutulo mbeere ng'aloota ongezese obireko ekibuuzo ky'ombuuza ngenda kukiddamu nga nkyalina ku ppiro bweti kuba omutwe gukola naye abantu bano abalinga Rain mwebamu NRM bajjudde sijja kugamba nti balimu NUP wokka era bangi babawa nze nkugambe kampeyini zino okulonda kuno kwe twakamala balonze NRM simanyi ab'oku kyalo balonze omulalu bamutulaze wano ku YouTube omulalu ng'ekyalo kyonna kimumanyi mulalu gwe balonze n'akuba omuntu ategeera akalulu omulalu natulisa nenseka nengamba kanenywere ka milk shake
So Rainy nkumaze ne munnange njagala ogende ogambe Bobi Wine yakutomezza tebannalisa tteeka likwata ku bakadaama gwe ne mukamaawo mwakunamye era njagala Rainy nkutegeeze Bobi Wine yavaayo n'agamba public nti Eddie Mutwe bamutemako olugalo mu public mu kkomera ng'olugalo olwo Eddie Mutwe amaze nalwo emyaka egisukka 10 balumutemerako iri ku kataka e Namuŋŋoona nga bbye oba nga babbye babba ne batagabana bulungi. In fact omuntu ayatemako Eddie Mutwe olugalo tebalumutemesaako jambiya bwe bamala okubba ne batula mu moto gwe babbye naye n'atulema omunyago nga guli mu motoka kati yo olinaagala abayitemu Eddie Mutwe n'ayagala akwate oluggi lw'emmotoka baleme kuggalawo kati oli yabasinza pulaani omubbi naye mubbi munne n'asika n'amaanyi oluggi terumutemu olugalo bwebutyo olugalo lwa Eddie Mutwe engeri gye lwavaako baalutemesa luggi lwa mmotoka nga babbye omubbi gwe babbye naye adduka n'omunyago. It is over 10 years. Naye omusajja ayagala obukulembeze bw'eggwanga najja n'agamba baamutemerako mu kkomera. Nyaze Eddie Mizaya ow'ekalangaalo ngo okera ku makyango ngamba nti Eddie Mizaya lwaki towagira Bobi Wine? Sirika bw'obeera ng'omanyi nti n'omutima nti obwongo tobulina kasha nkulamusizza. Si buli kintu kyonna nti Bobi Wine olina okukyogerako n'abantu bo. Olimu abantu abagezi nti toyagala kuswaza kyaliyo. Kati gwe wali omanyi Bobi Wine nti ba Eddie Mizaya twafa tetuggwawo. Nze Eddie Mizaya ow'ekalangaalo nyinza obutakwezingako paka lwenfuna ekituufu n'ekibuulira abantu. Kati gwe Bobi Wine wali osobola olowooza nali nsobola okukimanya nti Eddie Mutwe balumutemerako wali gundi ku kataka e Namuŋŋoona. Wali tosobira nenze nteekamu time ate nga Bobi Wine omanyi experience gye nina mu communication nawe gy'olina mu kuyimba. Nze nakusooka mu public nga tonnatandika kuyimba n'osinga omukisa. Kati bw'obeera nga Bobi Wine olimba abantu manya nti notolimba bidomola soko omanya nti n'olimba Eddie Mizaya abatajja kukkiriza bajja okubuusa abantu and indeed kyetukola. Naye eyo parliament eyo democracy kyakola. Teri nsi yali ekulaakulanye lwa democracy mu nsi yonna. Ekyo kibabuulira amazima. Teri nsi yali ekulaakulanye olwa democracy. Mariam nkulamusizza abestowa. Democracy in fact, democracy hinders development. Democracy hinders. Abatasoma kati bajja gamba hinda kyeki. Hinda si linnya lya muntu. Kiri nti democracy alemesa enkulaakulana y'ensi oba mu kitundu. Kati gwe njagala obaliriramu ebiseera ebyedda twali tetulina democracy mu Uganda nga mayumba 10 yabeera siniya ku kyalo ng'akeera ku makya n'agamba tugenda kugogola luzzi buli nnyumba bateeka okusindika representative okugogola oluzzi era oluzzi ne balugogola ne balima ekkubo eriva ku luzzi paka ku luguudo olunene kubanga yali order by order. Nga mayumba 10 akeera ku makya buli muntu yenna kimukakatako okulima kapaati k'oluguudo akali mu kibanja kye era nga basanga akapaati ko nga kazise they find you. Naye okuva President Museveni yaleeta democracy buli muntu n'amanya this is a plot yange n'osanga ensi n'ezika ebinnya bijjudde buli wamu
omugwagwa najja n'agamba toteeka omuti gw'amasannyalaze teguyita mu kitundu kyange teguyita mu poloti yange democracy ate nga mutuufu poloti ye yagyegulira era najja n'asirwa naga okusimba omuti gw'amasannyalaze mu poloti yange njagala miliyoni ya Uganda okuleeta ekkubo okuyita mu poloti yange oba mu ttaka lyange njagala ssente bwe ziti gwe bayita democracy wano ewaffe Sweden wembeera tebiriiyo ate ng'ensi mwe tuwana okubeera democratic olaba wano we tubeera wennyini we tusula bukeera ku makya pulaana wa komyuni eno municipality eno gye mbeeramu n'agamba awo ekitundu awo twetaagawo abaana be banaazannyira naye kati ekitundu kye tulaba ekirungi abaana be bayinza okuzannyira nga bateekawo byesuubo we wali apartments ziri ekitundu kiri bwe kiti twagala wiika nga 5 amaze bagenda kukeera ku makya bawandiike ebbaluwa buli muntu bagimusindikire muki Justin Walieni nkulamusizza bagituteere mu boxes zaffe imigundi mail box okere ku makya nga bakuba ekiwandiiko nti mu myezi 3 tewali muntu yenna akkirizibwa kubeera ku nnyumba eyo era buli muntu yenna ali okwanveeko tosasula renti kiwedde tekuba kuteesa era bakeera ku makya ne bazibuludoza ne zimenyawo za apartments ne zimenyawo essomero ne basimawo swimming pool pulaana ye yayogedde ya pulaanize ne bateekerawo abaana ebyesuubo oba ne batuteerawo obutiititi obutebetebe abantu batuulawo bakiiringe naye nga bamenyeewo ekizimbe bajjewo essomero bajjewo ekkanisa bajjewo edduuka ssemaduuka tekuba kuteesa yensonga lwaki ensi zino zikuze naye Uganda osanga n'atalina mannyo mali mutolenganze edi n'agamba n'ajejemba temuyisa ttaka temuyisa kkubo mu ttaka lyange temuyisa masannyalaze mu kitundu kyange era n'atwala abantu mu kkooti n'atwala gavumenti mu kkooti era ne bamuliyirira kati lwaki embeera eyo tetuleetere bamafene kati nga lweyini n'atuula mu paalamenti era nomulaba mu suuti era naye ne bamuyita honorable ne bagamba nti NUPRS atasobola nakumanya nti mu paalamenti yatudde nti bayisiza tteeka ki nti batadde etteeka ku bakadaama ani yayogedde nti pulezidenti waffe w'NUP naye nga yabijjeewa yeroose ng'ali mukuzina mukazi w'ebbabi n'aleotana balabika bagenda kuleeta etteeka ku bakadaama kaakati labayo baleese etteeka erikwata ku bakadaama buli mwana bamuggyeko $1.5 million yayitidde mu paalamenti yawa mu kisenge kye n'ebbabi kalinganza olowooza edimizaaya ow'ekalangaalo nsobola okukeera ku makya mpagira ebintu byebiti ebyo yensonga lwaki mugamba nti no nti simanyi tetubaagala mbw abaganda bawala na muganda munnaabwe bw'oyinza okuwagira omuntu bw'atyo kati ono muganda ono lweyini musajja muganda kati oyagala muwagire kulokwa muganda munnange nga yalaze ensi nti no mu basiru mu bajega tategeera nze nveyo muwagire kubanga muganda lwaki siwagiramu omukyoli gwenda baategeera ani ali wano wamma ayagala otuwa opinion kandeete habe bino tobimanyi kandeete Justin talimanyi ono amanyi bya alien skin chancellor yabimanyi habe Justin. Yes, Uncle Ejebale. Ogamba otya? Ndi bulungi ne Sarake wuuyo muleete waggulu. Ani?
Sarake tomulaba? Sarake bino tebabimanyi. Ne bannaye Uncle Eddie. Awula bannaye. Wano tuba tugenze mu high voltage. Rain. Wano tuba tugenze mu Uncle Eddie nze mbadde nsaba nti bwe tuva mu kalulu kano ebya palamenti babijjeewo abo ababaka at least ssente bazisse mu basomesa. Obalabye be tulina bamemba ba palamenti abagenda okututeeseza. Omusajja ne bamubuuza ekibuuzo ne bamubuuza ebibuuzo tewali kibuuzo kye yazzeemu. Ate nga n'okutunuulira bw'ati mu kamera. Bannange enseeno. Olaba naffe bakadaama babeera mu biyumba tufuna obudde ne tuwuliriza ebyo ebintu naye ate olwo yali e Uganda. Yawuliriza. Yawuliriza nti batadde omusolo ku bakadaama. Ne bamubuuziza ani yayisiza eryo etteeka nawoza. Abula bannaye akuba nti yakiwulidde ku mukama we ku pulezidenti we kyeyayogedde. Yennyini. Ekidongo yennyini. Bulijjo nze ndaba ng'omusajja omugezi. Kati gwenno kidongo. Naye nze yankubye omuggo. Unawulidde nga nnumiddwa kuba bulijjo mmanyi omusajja oyo omugezi. Era mpulira. Bulijjo ndaba ng'omusajja omugezi ng'ovudde mu bya comedian. Naye yakoze era. Boy yakoze era. Yakoze era neegi. Wabula yalaze abantu. Lwaki etya? Abantu levo ye y'okutegeera. Kubanga bw'okola era ebeera mistake. Naye teyakoze mistake. Yalaze abantu nti tategeera. Kati eyo tebekera mu kwano. Annaali kati be baba yagala okujja mu palamenti. Bamubuuzi yagenze n'agamba ti palamenti yawambibwa. Ne bamubuuza kati palamenti weba yawambibwa ate kati gononayo ki? Kwegamba yenna ng'ali awo sitagana nti woota. Nange Rain olaba ne kagamba akuyita ekyo. Olaba nakadaama nsobola okugenda n'enkuuta ettooyi n'enkomawo n'ensooka n'empulirizayo eddakiika n'enzirayo naye n'embeera ebintu ebimu nga mbiteekera naye ate olwo gwe ayagala okuyingira mu palamenti. Ate nga munnange bayinza kubuwa. Bayinza bano basaalaki. Kati nga ffe ababirabira ewala tewali waaka. Era oyinza okukeera ku matale batalagika okugamba ani atakolanga ku mistake. Yabadde mistake. Oyo yabadde it was just a mistake. Tansala. Sebo. Tansala. Wanji sebo. Naye kyala ddala tulina. Ne bangi bwe batyo bwe bali. Olaba Eddie Mezaya abantu bangi bagenda kujja mu palamenti. Abasinga n'oyo obujega. Kati nze nyina waliwo kansala mulaba agenze Bukoma Nsimbi eyo. Tubadde tuli naye mu kanso. Naye nga tasobola wadde okola statement mu lukiiko lwa kanso. Naye sibo ali mu kumatiza abantu be ye Bukoma Nsimbi ayagala kwesoga test omujega ayagamba kufuna gundi. Naye nze nange nalabye gundi nalabye show ya Rain ne neewuunya. Naye kati olaba Eddie abantu ekintu kye batayawula. Buli muntu abeera mulungi mu field ye. Kati gundi oyo gundi oyo Rain mulungi mu field ye ey'okuzannya oyo katemba okuwemula
okwata abawala mu mbuga okola ki ebe mulungi abizanya bulungi but that does not qualify you to become a member of parliament. Abantu baleme kubuzaabuzibwa nduulu. Omanyi enduulu zanjawulo, waliwo enduulu ezigoba omubbi, waliwo enduulu ezikubirwa omugenyazi okukyala, waliwo enduulu ez'abagole. Kati enduulu ereme kubuzaabuza, abantu baba bakubira enduulu okubozanya bulungi bino bikomedi. Eddie, nzize wano eddakiika 2 kagende nkulamusizzaako webale kuweereza ggwanga naye nze neewuunya bwewuunya abaana abaganda oba twabaki tunoonya mistake z'abannaffe etuleta ne tuziraga ensi weewaawo si kibi naye oba olumu tubireke tetujja bireka lwa bisinga bwembulwa ebyokwogera nsirikira mu kamooli nalowooza nti wagwa naye boosiikira mu kamooli naye omwana muganda weekalangaalo ali ku mwana munno omuganda amufumita yateeka omuba abantu basobola okulaba abalala labayo leka tukuwabula otegeere naffe twagala tubeere mu palamenti tukiikibwa abantu abalimu amagezi tuleme kubeera nga buli kaseera tuswazibwa. Wano juzi baali ku tteeka ly'emmwanyi Zaake yajja ayambadde by'ovulombo agenda kulwana omusajja n'amukuba eŋŋuumi. Omusajja yamukuba eŋŋuumi twagenda okulaba ng'akaaba ng'omwana omuto. Kyagenda kuteesa. Ebiseera bisinga bangi nnyo ng'alowooza ng'ali mu ttooyi naye nga yamanya ali mu ddiiro. Edi beera bulungi. Eyo message y'abagezi. Tedimba magezi goyogera naawe twali. Eyo message si y'abagezi y'abasiru. Ng'abareyini banno. Wasibyota Eddie. Wala kantu kenjaga kwogera ko jebale ko ye kanso ye chancellor. Ngabo mbade sinawa kumaliriza katono. Nkubira ali mu kunsumbuwa wano. Mbadde kusaba oleke malo malirize submission kange olyoka oyogerese. Okay, maliriza muganda wange Chancellor. Kyembadde mbaliriza nakyo kiri nti Eddie Mezaya omanyi abantu gye banaakoma okutirira ng'ogamba abantu amazima ekyo kijja okutukuumira mu mbeera ey'ekijege eyo. Oli ava eri agambe atandika okwekwasa mbu baganda bannaffe olowooza teriyo baganda ba intellectuals. Ali baganda bategeera. Enfunyeyo kanetwaka kawadde kansumbuwa wano. Teriyo baganda basobola kugenda mu palamenti kugenda kuteesa bintu bya nsonga okujjako kutwala baddiikuula. Kyemagalo tugamba. Mbadde njagala kwogera muko katini. Yebaleko mwami kansala mwami chancellor. Chancellor. Mwami kansala ogamba otya. Njagala kusooka kuyoza mwami Raini. Sebo omuntu okuvaayo n'ateeka ebipande n'agamba nti ayagala kwesimba ku kifo kya member of parliament abeera n'obuvumu tosobola kuba oliawo n'oloota buloosi nti nze kangende neesimbewo ku kifo kya member of parliament naye kusinziira nga bwe natunulidde programu eyo tunuulira mwami Nkungu. Mwami Nkungu ayina nga bw'alabisaamuko ebintu zo Raini yakozeemu ensobi butamanya kye kigenda mu maaso mu parliament n'atamanya omugaso gwa member of parliament naye ne Nkungu naye ayina nga bw'asabulamu mu magezi. Anti yakubuuza akubuuza go proving it olina qualities ezikufuula ekyo kyoyagala. Yes. Naye it is you to disprove him nti kyombuuza nkimanyi era gyonna gy'oyita nja kukuwangulirayo. Njagala kuwabulamuko abantu abeesimbyewo ku bifo ebyenjawulo. Bw'oba omanyi nti ogenda ku TV pulogulaamu yakubuuza ebibuuzo, tuula n'omuntu oyagenda okubuuza ebibuuzo asooka kuyiseemu mu bibuuzo byagenda okubuuza. Kati bw'onaatuuka ogenda omanye nti agenda kumbuuza kino na kino na kino na kino osooka okole research.
because ku TV wa ku radio wabeerako abantu abatakwagala n'abakwagala n'abali neutral. Abantu abo bonna abasatu oba olina okubakyusa ne bagenda ku sayidi eyiyo. Kati ngabo kino kankikuwabule munnamawulire ayinza ekyo chance obutagikuwa. Naye gwe ng'omuntu amanyi ekifo ky'ogenda okwesimbamu tuba tukulowooza nti wandibadde already Rain ebbanga lyamaze ng'akolese proposal kubanga amaze ebbanga alaga nti ayagala kubeera mubaka wa parliament. Yandibadde yagula dda parliamentary rules of procedure n'asoma gundi act ya parliament n'ategeera responsibilities z'omubaka wa parliament ki ng'azogerera ku ngalo wano nti nga ne bw'ozimubuuza kubanga ebyo ebintu ebiswaza ebintu ebirala byonna tuyinza obutamujaji ng'oyinza omubuuza ekintu ekiri tekiniko nga takimanyi n'omubuuza nti oba dokita akola kibi otabimanyi naye omuntu yenna yandikusuubidde nti bw'omala okufuna ekirowoozo ekigamba ngenda kuwasa ogenda kuwasa omukazi naye obuvunaanyizibwa bw'omusajja obumanyi. Kati omuvubuka bw'amala okufuna ekirowoozo ekyokuwasa ne bakubuuza naye omanyi obuvunaanyizibwa bw'omusajja alina amaka buvunaanyizibwa nga tobumanyi kitegeeza teweetegese by'oyogera tobitegeera. You are going into something that you don't understand. Councillor, those are the basics. There are things that we call basics. Tulina obuzibu obulala n'osanga omuntu agenda okwesimbawo oze ogoberera ani oze owuliriza ani anakutraininze in being a leader. Ake yamutraininze no wonder. Ye chaliwa zake era ne ku graduation ye yali wamba Eddie atalimbye wamba mada nebuuza bulijjo ana trainings ono omwana kumuwa leadership zake era ne ku graduation ye yali omugenyi omukulu muntu we kyobalaba akugamba nti kadi ajja gifuna ali very sure kadi ajja gifuna. A good politician abamanyi okwetoloola ekintu n'otomulabisa. Yes. Naye ono yakkiriza ekyo kibeere ku bantu bano wano waliwo omusajja wiiki ziringa nga bbiri eziyise eyajja ng'agamba yakwesimba ku bwa road mayor. Eddie Mezaya n'amubuuza n'amugamba responsibility za road mayor nga talina kyamanyi. Kakati abantu bwe batyo kati tudda otandika okuwoza mbu gundi yamulabisiza mbu kubanga muganda munno omulabisa oba oli muganda weeteeke. For us, we don't care whether you were Muganda or what, you were Ugandan, fine. But have you prepared yourself for that position? Omwana omuto w'emyaka ebiri tayinza kugenda na kidomola ku luzzi n'omusanga ku kkubo ng'akutte ekidomola kimusinga n'obuwanvu agenda alwanagana nakyo kati ekidomola kyo tosobola kwetikka nga kikalu ogenda kitekamu amazzi wansi eri ku luzzi okijjeyo okirete waka. Kati nze Rain mbadde muwa amagezi olaba bagamba nti bw'oba ogenda okwesimbawo osooka otandikire ku ground wansi, tandikira ku councillorship, jangu ku chairperson, jangu ku mayor. Yes. Osooka olabe leadership nga bw'etambula ku ground, ove ku division nga bw'ekitambula, ove ku division ogende ku municipality olabe nga bw'ekiyimiridde. Olaba LC5 councillor enjogera gy'ayogeramu kati bw'omuyimiriza ne Rain owa LC5 councillor bamusabula. Bakumusabula nze kati nga wantuza naye ku TV ayinza okudduka ambabuulire. In fact kambabuulire bleeding olaba abaka ba parliament bonna bolayo abadde very effective abasinga obungi okujja kama bawadde omukisa abasinga obungi bayiseeko mu councils. Lawrence councillor bonna abadde very effective. Nali njogerako ne Alozias. Nayogerako Alozias nono MP we Busiro South. Simanyi Edwa walo yogeddeko nabo n'obawuliriza nga bwe boogera. Ono we Busiro South yani ye Paulo biki? Waye Nsubuga. Nze simanyi. Oba ye Nsubuga wayani?
naye n'omuwulira ebigambo byayogera ebimuvaamu n'ogamba MP kyono bannange bwe bawoobwa MP anti aziika nnyo ku kyalo kuziika bulijjo abantu tebafa balonda baziisiba kati abantu bwe batwala mu palamenti oba ogenda ssuka kirungi ki bulijjo abantu bafa bulijjo abantu balwala bwe yali tannajja mu parliament abantu bali tebafa ne babaziika bafanga ne babaziika muganda wange ankubuuza kakati nze kambabulyeko ekizibu kati ye agenda kuleeta service delivery mu bantu abafudde anti kati kambabulye problem yava waliwe wati abantu abatwalibwa okubanga abandi badde bakola ebintu bino ensi bagivaako balaba ebintu ebikolebwa nga tebiri balaba ebintu ebikolebwa mutuufu si byebya kati omuntu nga yasoma n'agenda n'amala obudde bwe ng'asoma kankugereze Edi Mezaya omuntu okufuuka lawyer kimwetaagisa emyaka 6 to become a lawyer you need 6 years in school hustling ng'osoma okusoma kwennyini va ku byokuzannya naye omuntu n'akugamba nti ate omuntu agenda okukola amateeka oli gaasomera emyaka 6 mbu ate ye wa senior 6 ate ne senior 6 nga tagiyise wabula ng'afunye certificate because okufuna certificate kitegeeza nti omuntu yayita bulungi Councillor kakati ezo contradictions z'obulizi waliwo abantu ekiseera n'agamba sigenda kati olaba kati kankulu omusajja alina masters inene field oba doctor baani tayinza kuyimirira kadala na leyini kuba leyini ye taswala ajja kwogera ebyekisiru bye nga ne bali abali wansi abawuliza bye baagala okuwulira kati omusajja yasoma nga ono byayogera byakiya eri tebiriiyo ajja kuwulira ng'aswala otandika competing anoona agamba anze yakalulu mbivuddemu kati baleka abawumba tutu n'abawumba tutu bagende beeronde byebyo mulaba ebyo kati Councillor waliwo akabuzo ke bamubuuziza nti ola akantu ke bamubuuza batya bamubuuza yes omugaso gwa member of parliament talina kyamanyi naye ebyo ebintu byewandirowoozezza talina kyamanyi ne bamubuuza amendment bill ya UPDF ne baddamu ne bamubuuza naye kati omuntu tasobola wadde okutegeera current affairs ezakabeerawo ng'omuntu ogamba nti oyagala kubeera leader at the level of a member of parliament. Uncle Eddie, omanyi okuba ng'omuntu tagoberera bya politics n'abyeteekamu bweteesi n'agamba kasita gundi mukwano gwange kumpa kadi kati yoyo gayi kati ye tagoberera kati nze nandibadde ndowooza nti ateeke amaanyi ku katemba we gw'abadde azannya abadde amukola bulungi bajjamuwa contract ogenda okuzannya katemba ajja azannye comedy wali n'awaka parliament balimu. Uncle Eddie, ebyo ebibuuzo baba bibuuza Luuswa teyandigguddemu yadde n'ekyo yadde n'ekimu. Of course. Luuswa musajja mugezi. Naye omusajja avudde eri mu komediyani we amanyi nti zaakajja kumpa kaadi eya politics talina kimu kyamanyiiko n'amateeka gennyini agakabaawo talina kyamanyiiko mbona ye agenda kube bannaaje. Naye nze ndowooza abantu most especially nze sijja kukwatibwa nsonyi kyogera gundi Edi Mezaya ova Kalangaalo nze nva Kasanda wali mu tawuni wennyini abantu abali mu Buganda tujja kujja kwogera bannange abantu balonda abantu abatagenda tuswaza ani oyo leyini mweri kabulubuutu bave aveeri saidi zeeri eri kabulubuutu ayita wali ekasande wofe niyeyongerayo agenda eri saidi zeeri eri kabulubuutu saidi zeeyo gyava
mumanyi nga Raino naye nze kati okuva ewaffe okutuuka ekabulubutu walako kati abantu be abasinga naye nze simanyi oba yasomera wa oba yasomera Kasanda ndowooza oba yasomera Kasanda oba yasomera wasikana simuulyako ng'ayogera gye yasomera tagenze mu kyalo eyo n'alimbalimba bafala beeyo abantu beeyo mu byalo nno si nga si bangu nnyo baakumala galonda abantu bamuyoolerero tolaba abantu b'ekyalo nti abantu babayisaamu amaaso si bangu bakulonda bipapulapapula ssebo mu Kampala kyangu kutega kiwandi kyo n'okifuna naye abantu b'omu kyalo ggwe olaba oyo mutabani wa Muzeeyi Kayindo oyo member parliament we Kasanda North oyo yabonaabona n'abantu b'e Kasanda okumulonda ggwe ate naye nze waliwo lwagera ku TV n'ayogera nendabira newunya n'okwewunya olumu ayogera statement nempulanga n'okuswala nswadde oyo mbaka parliament we Kasanda North gundi ani bamuyitaani gundi oyo mutabani wa Muzeeyi Kayindo bamuyitaani Kasanda manyiyo ono omukazi simanyi bamuyita naani kati Kasanda waliyo Kalule Kasanda waliyo Kasanda South erimu Kalule mutabani wa Kibirige then eri side zeria abo bekyakatebe wali Kasanda South mutabani wa Kibirige bamuyita Kalule then kati eno Kasanda eno Bukuya waliyo mutabani wa Kyabikoola Dr. Kyabikoola masoko gwe nate gwe ngabitundu byofo bimanyi nnyo nekyakatebe omanyiyo kati nze eyo gye nzaalwa saidi z'ekyakatebe maama wange gyazaalibwa eyo gye nawangaalira ebbanga erisinga obungi Kyakatebe Ngangi Mirembe ezo saidi zeyo kanaawe omanyi Kasekere manyiyo kati nze nali naliko campaign manager wa Kabayo obululu bweyo nabubeerangamu nnyo pakale nenzira e Kampala naye fetuli beegyo gyetukulidde kati tolinawo nnimba kati eyo ndi mutuuze wa wano ekakungube awo nyina w'ennyumba yange ekakungube naye nze ekisinga okunnuma Edemezaya era ensonga eno olwese n'ogireeta nze nalirowooza nti kale tubeere ejjeno abantu abagenda okwesimbawo nze kyembadde mbasaba ekintu kimu gundi oyo Rain oyo okusinziira ku story gyenze mugwenderako aleka yasoma is a primary teacher I think is a grade 3 teacher musomesa is a primary teacher yagamba yasomesaako bawo ne bamukuba obambu bamusibako mbu yarepinga omwana something like that ayina story gye yali ayogera akyasomesa ne kati akyasomesa yasomesa secondary si primary secondary secondary ndikatasobola kusomesa level reasoning capacity sobola kusomesa secondary bw'abanga asomesa secondary bw'aba asomesa secondary abaana basomesa bali mu buzibu nenze kati njagala okugamba nze nyina sister wange saagala mwogera linnya nyina sister wange saagala mwogera linnya olaba Eddie nze nyina sister wange saagala mwogera linnya is a teacher gwenzirako yasomesa zaako oyo naye yaŋŋamba ye yeewuunya okuba nti abantu b'emityana balonda zaake atula buli wembeera naye agenda otugenda tubeera nyumya naga naye nze neewuunya mpaka ne kati nkyewuunya abantu abalonda zaake kakati njagala nkubuuza zaake tetumulonda emityana
nti wakabi omumpuliriza zakati mulonda wa taata we mumulonda lwayi lwa taata we muzeeyi butebi mumulonda lwa muzeeyi butebi yes muzeeyi butebi muzeeyi mutebi mbu yaliko bameeya muntu nnyo w'abantu naye ate muzeeyi butebi wa NRM kale mumulondera mutya mutabani wa Atowa Nuupu mpozi nga waliwo Katemba munange byansobera kati ate munange ebintu byewuunyisa muzeeyi butebi taata wa zaake w'NRM senga wa zaake NRM ne ku lukiiko kakati ne senga we era member of parliament ava Masaka ani bamuyitali mama mukazi mwera famire y'abazaake ba NRM famire ya zaake ba NRM taata we NRM Kakongolu tayinza na kuvamu NRM taata we era taata wa zaake chairman wa Gundi yabadde chairman wa NRM Mityana district owa district yes alabika era yakyali bali mutu bali bayinza okuba balina katemba gwe nze kyendowooza baleka balina katemba gwe bazannya Wanji? How are you? I'm fine, how are you? Musonyi ebirekana ndi wansi ku swimming pool. Wanji? Ogeza kwenyogozaamu. Namuna ekusande ensiri wansi. Nange wenyogoziri. Naye nga Rain ye bannange si kaaki tusaasira abantu asigale mu comedy Uganda twagifudde ki naye omanyi Rain omanyi abo ba Rain type eyo okulondalonda abantu ebintu by'okukyamuukira kintu kibi nnyo abantu ba Ukraine balonda Bihura bagenza okumaliriza ng'ensaagi mazeewo ate kati awo ogenze walala ekintu kya Ukraine kyo kirimu naye yandibadde kwegamba muntu mulanga balonze oyo President wa Ukraine senga yali president amanyi international relations he would have avoided that war. That war was avoidable. Well, stop shouting, okay? Eddie Messiah, that war was avoidable. O president yena senga yali amanyi international relations nga amanyi nti Russia tesobola kukkiriza NATO kujja kukola gundi awo kuteeka nkambi awo ng'akimanyi nti Russia kumanyi genda tayinza kukkiriza NATO ng'amanyi embeera ezibadde baliwo n'endagaano yali tayinza kukkiriza kusaidinga n'abantu bali bamugamba nti kkiriza NATO ejjaawo. That war was avoidable. In my own opinion, other people may have their own opinion, but in my own opinion, that war was avoidable. It was just a matter of the president of Ukraine to stand by his people naga abandange okusinga okuleeta olutalo NATO katugyesonyiwe. Nedda kati gwe njagala okubuuza America yonga yagana gundi bana abagundi okuteeka ogundi zaabwe ne babaga nkwenda na America nayo ina ebintu bitosobola kukolera kumpi ku border zaayo. Ti abafuga but for purposes of your people okusinga okukuuma abantu bo mu mbeera nga bali secure waliwo ebintu international relations oyina okubeera nga oli very sensitive. Waliwo ebintu byolina okutegeera n'otegeera nti omusajja ono neyiba wange naye bati kati kankubuuze Ukraine efunyemu depending on his decision kandi yakola decision nalaga nti olisi yabafuga efunyemu ki kwate ezo lezi kati baziwamba dda era Russia yaziwamba Ukraine ebina kufuna mwejo ina kigenda funa munga nebyo gundi golodi yena bamututte ddala eki kibadde kibakanya juzi bali mu offer guni wali amagasa yininga endagano by'obugagga obituwe sente zetwaka kuwa nyingi nnyo kati of what good has the Ukrainians benefited in that war kusinzira kugwe nga bw'okiraba bwe kitambula teyina kyekola
era kiva ku bantu abo ababuyabuya abantu ababuyabuya bwe mulunde mutwala mu parliament bajoba kati bo olwokuba they cannot put up a fight and argue sengo olwaleero tukera ku macha tukera ne parliament erimu aba opposition abalinga nga abasajja basegona abasajja basemujunganda qualities ezo mu gwanga mweziri. We are not sort of people who are intellectuals nga basobola okubeera 50 ne bayimira mu parliament ne bateekawo fight based on facts nerine teka lya bayite lisobola kuyita kuba omuntu abenaremu kiri kyogambye nti abantu abenaremu ekapa 50 tezisobola kusinga nte fresian yemu mata gwe kansala babadde mu parliament aba NRM babadde 10 aba opposition babadde 10 mu babiri babadde 10 yes 10 mu babiri kati okusanga ba NRM bali 10 mu parliament aba opposition muli 10 mu basinga kokko babadde tebasobola kuleta wensasage mu parliament ne balaga obutali omativu omuwendo gw'abasinga obungi bonna tebamanyi byakukola balinganga ono topic gye muleese tasobola wadde okusayitinga article yonna gye batadde mu gundi tasobola wadde okusayitinga ka section konna gye bataddemu akakyamu n'okanyonnyola kati omusuubira kwogera ki babadde 10 naye nga balinganga 20 ngabo kyasala kyakirako omubaka omwo w'NRM agatta ab'NUP opposition ababadde 30 mwana banyiiza babuuza mukwano gwe Raini bw'ogenda mu parliament nawe badde ogenda kufuluma bwe yes badde ngenda kufuluma kale ate bw'ona afuluma tebagenda kuyisa etteeka mbunange parliament bagiwamba ate bwe yaba bagiwamba ogenda kunoonyayo ki negamba Mukama Katonda tufu gye bawamba aginoonyamu ki awo nagamba bannange nze ebintu mbadde nga mbigamba abantu bulijjo munnakirayimi nga mbunawangula akalulu k'obwa president wawangula akalulu k'obwa president nga tolina wadde hafu y'ababaka mu parliament n'olugaba wawangula akalulu k'obwa president nga wakawangula otya wakayisa mu ddirisa waloota mu buliri bwo nga weebase n'oloota nti wawangula akalulu k'obwa president parliament omuntu n'aleeta ababaka 46 unopposed ng'ekibiina kyo weekiri unopposed ab'NRM 46 n'ogamba wawangula nga wakawangulira wa wawangula walowooza nti kansala olaba ekoma ku Buganda wokka kansala olaba nina omulimu gw'enkola guntambuza from border to border right now tuli muku abantu batimba bipande abagala okwesimbawo bw'oba otandikidde solo okutuuka Kalamoja Zombo ebipande bya NUP obisanga mu central ewange gye banzaala gye bagenda okunziika tewali kipande neki na kimu ekyowa NUP ekyenjojo saawa zino ebipande byonna ebiriyo bya NRM bw'ogenda mu Zombo then bw'ogenda Arua waliyo UPC bw'ogenda Gulu NRM bw'ogenda mu East NRM kakati ogenda gamba otya nti NUP esinze NRM Bobi Wine asinze mu 7 toyina mubaka yenna avaayo n'ava mu up country n'ogamba nti kati mu Western nayo ba MPs 30 manya mu Eastern nayo ba MPs 10 manya mu Northern nayo ba MPs 20 ogamba otya toba osinze mu 7 kati right now ndaba ali muku yali agaba cards juzaawo salabayo omuntu ava mu up country aze bayagala kwesimba ku position ya MP kati bagenda kuvunana mu 7 nti abakubi akalulu oba arabiye Taba omwana we Kalangalo
Webale kundeeta wano gamba otya se? Bulungi. Nze nina ensonga ze ndaba mbadde neegendereza nnyo mwami Ngabo ono. Badde nina live z'okulindako ez'enjawulo musanze wansereko. Ng'era mu comment omwo alimu nnyo bw'ati. Bannaye ka mbabuulire bw'obeera ng'ogoberera ebyobufuzi 221 abantu ba Western bonna baba bateekako amagye ku Gani Point tebalina kulonda ani. Era buli kimu tuziraba naffe save tuziraba mwami Ngabo ebyo byowooza olimba byonna nga tubikola ki olimba nva mu Western ninayo mikwano gyange giri mu nuupu gyandibadde gyesimbawo right kale nyonyola nze ebintu byenkola mbikola naffe tulina abantu baffe togamba nti nokugulawo nti simanga otambula buli wamoza oluza tetumanyi ffe ebintu byonna tubiraba luli bateekayo ebipande byonna tubiraba byonna ngaliwo omukazi simanga oba mukazi munyaba nga alagidde abantu bali awo amagye gonna gali mukuulayo bipande byakyagulanyi eyo mu Western byonna tubimanyi muganda wange kankuwulire Ngabo abantu bagezi bakiraba era Museveni twamuwangula ekyo njagala okimanye temwebuzaabuza ekyo njagala mukimanye nze ekimanyi buli muntu ali wane alina negativity ku Kyagulanyi naye basaba mukkirize nti Kyagulanyi yaliko njagala mukkirize Kyagulanyi yaliko era newe mulikola mutya kuba balese opposition mwena babadde baliko kati mbabuulira mazima Eddie oli muganda munange kino kikukulira kankubuuze ssebo tutambule mpola nva mu Toro Sub region lindako njagala kunyonyole bwana Eddie Mezaya atokozesange na mutima mubi gwa bukyayi owulira tukkirize nti Kyagulanyi yaliko era tewabangako opposition yonna kino kankikubulire Eddie tewabeerangako opposition yonna mu Uganda kino njagala nkikubulire mazima ga Katonda okudda ku bbeere ya Mange tewabeerangako opposition yonna ngende mpola omutima omubi n'engege nina ku Kyagulanyi bivaamu bwana Eddie omutima omubi n'engege nina ku Kyagulanyi byoyogedde bivaamu yesebo byoyogedde kubeera nga nti musajja muganda munno nga buli kaseera omukolera live kumukuba nga olaba kikagege kinsereko buli kaseera beera waliwo oba onoonya akalulu nga toli nga munno tomonoona magi alese Calvin Kayanja nono Ngabo kennyini abeko mulabe oli mukunafuya Kyagulanyi kambabuulire yabayitako ne muli munafuya mutya asuza Museveni n'ekitabani kye nga tebeebase ekyo njagala mwenna mukimanye tiwabeerangawo opposition mu Uganda era Kyagulanyi yebale kujja zonna abakubi abafere bonna ne bagwa ku ttaka ekyo kyemujja okubamanya njagala mbabuulire ffe Kyagulanyi gwe tuliko newe mulyogera mutya ne wogenda Arua ne wogenda Wasimanga eyo kyenjojo gyogamba ne wogenda wa Kyagulanyi ebyo byebipande ebyo byowooza mu bipande teri mbabuulire amazima ga Katonda Eddie nyambaako Eddie njagala kubuuza mwami Shamba esebo sagala muntu aleta Kyagulanyi nga ogamba kale oba tomwagala omuntu fena bwoba tomwagala tewali ayagala muntu tinamwagala buli muntu naye bwoba tonjagala bwoba tomwagala wuliriza ye togamba nti nongonafuya waliwo ebirungi n'ebikyamu fenna njagala tukkirize tumanye agema baba Eddie nze nkimanyi omanye ekituufu oli mwana wa Buganda ensonga Kyagulanyi zayogerako zimanyi nze mmanye ekituufu okimanyi Eddie bwana Eddie ekituufu okimanyi naye bwana Eddie nkulayirira amazima ga Katonda bino mbikugambanga muganda wo bwana Eddie ekituufu okimanyi naye Mukama Katonda ono alireeta amazima agateeke ku mmeeza nammwe kennyini muli kyewuunya njagala bw'obeera ng'otunuulira ekintu ky'olaba kati obudde buneeno bw'obeera onoonya akalulu noonya ate todda ku Kyagulanyi nti okuba nga olaba kagege kyeŋŋamba kikagege nsereko owulira Robi agambye mbuno bakimanyi nti nina omutima omubi Kyagulanyi kati mbadde njagala Robi atuyambe
omutima omubi guva ku ki? Omutima omubi okubeera omusajja buli kubeera ku live oleeta bamunafuya. Oli muganda munne. Kale ekyokuba nti oli muganda tomwagira. Obusungu esibadde okwega ekigambo ky'abaganda banne ekibaleeseza ebisezengere mu parliament. Nze njagala Eddie. Nze njagala sentino bisezengere. Sentino bisezengere kyogamba lemu. Batinka simire sibizezengere bikyebyo bolaba bonna abali mu ntino bakola bulungi. Tugere ku nsonga nga twogera ensonga. Bw'obeera ng'oleese wana abantu tetugana toleeta kunafuya bunafuya musajja. Buli gw'oleeta kunafuya. Njagala okikirize eti Uganda yonna yakuuma abasajja. Anti oba yes watamwagala muleke naye kakuwulira abantu bakooye. Bw'oba toyagala Kyagulanyi buliriza kozi ye oba tojagala genda mu RF PPF zazegende eyo ye mukulembeze w'eggwanga kwizi Kyagulanyi akolangani era abantu mulino muwuliriza owulira nze njagala muwulire kozi nze njagala tuwulirize kozi kyekikututte weeru n'omalayo ebbanga emyaka lya 30 si kwagala naye embeera eye Uganda yekoze bwetyo bw'oba tuwuliriza kozi yange wulirize yeegundi ekisakitira ate ani gwe tulinamu essuubi bansereko ani gw'oleetawo Uganda gw'ogamba talinamu ani gw'ogenda okuleeta kati ani gw'ogenda oleeta nsereko nze ngenze n'okgenda naye nze baba Eddie wama baba kendeeza kunge Kyagulanyi muganda wo ne bw'onookola otya Eddie kubuulira mazima kendeeza kunge nkubuulira muganda wange nze nkubuulira mazima nze njagala omanye lwaki owangalidde gwe kyogamba Eddie gwe kyogamba oyagala nnyo okubeera Sweden ebbanga eryo lyonna lyobaddeyo gwe kyogamba oyagala nnyo obeera Sweden lidako saala weefuge Eddie gwe kyogamba oyagala nnyo obeera Sweden ebbanga lyomazeyo Sweden eyo okubeera Sweden nolekayo ekalangalo ng'olyawo abalalu nkubuulira soko tunde ku muganda openga embeera gy'akabamu muganda okuba buli kaseera gw'ojja gw'ojja weegase n'ekigege kinsereko gw'ojja gw'okuba buli kaseera basajja mwe muddeemu ku mpisa Eddie togenda kubeera ng'olyeyo ku gundi oyagala okudda ewaka naye nze nkimanyi towagira nti nowagira na mutima mulungi nkubuulira Eddie teri ayinza bikugamba naye nze bikugamba mazima kale muleete ensereko wamwajje naye ffe kozi eryemu ffe twagala kintu kimu ggwanga lyaffe kyekikulu kya byonna bibye muwoza mbusimamu biki ngenge onafuya Kyagulanyi era bwe toyogera ku nsereko y'ensolusoni ye tuyina ku nsereko y'ensolusoni kagegegamwa agenda kufugaanya oyo naawe temuddamu nakutumanyira wano gasiya buloolo kyokyonga kirese ku Bobi Wine lwaki ovuma abantu byebaganya okufuga ebyo okudda ku bantu nga muvuma buli omu munafugaani byemukola bisinga ebya Museveni tusobola kukkiriza abantu balowooza Bobi Wine kyateekwa gwe tulina okuwagira oba lwaki biralu njayi okufuga ensi kwa birowoozo era ogamba otya eby'eddala bulalu bwennyini omuntu obutakkirizinganya naye kitegeeza okumuvuma oba okumutyoboola ensi zonna abanabyabufuzi ensi zonna zetwegomba oba Amerika oba batuula ne bakkirizinganya aba gavumenti n'oba opposition naye ffe opposition okuvuma abantu banaakwagala batya ng'otyoboola buli omu tulina gweowa kitiibwa tunageza abantu banneewuusa ozze osanze banno bali kuteesa tegga oli mu kuvuma buvumi kati abantu batwale ensonga ki gy'obadde anti ensonga gy'otwala eyo kubula Bwana Eddie awamu n'abawuliriza mwenna munzikirize mbabuuzeeko
naye nga mwasibye mutya basebo ne bannyabo ansuubire nti muli bulungi mwenna. Bwana Edi ogamba otya munwanyi? Ne Edi wafuna obugumiikiriza. Wafuna obugumiikiriza munwanyi. Madde ndudo okuwuliza sibadde